Ekyapa kitandikira ku bunene ki? Nkiraba nnyo. Ekyapa waliwo bye tuyita ebikwate. Ebikwate. Ekyapa kyanditandikidde ku mmwe gye muyita 5 ku 100. Naye mu lulimi lw'ettaka tewaliyo 5 ku 100. Mu lulimi lw'ettaka ettaka lyonna ery'ekyapa balipima mu meters. Bw'ona atunuulira ebyapa by'omulembe guno biri mu meters. Bw'ona atunuulira ebyapa by'omulembe guno ewali acreage oba obunene bw'ettaka eryo waliwo kye bayita hectares. Naye 5 ku 100 ffe nga bwe tugitegeera. Lwaki gamba nti mu lulimi lw'ettaka teri 5 ku 100? Ojja kusanga ettaka nga liri 45 ku 105. Olisange nga liri 9 ku 60. But as long as liwezezza kyewandiise decimals 11 n'obutundu 5 likola 5 ku 100. Naye tekitegeeza nti atalina 5 ku 100 tasobola kufuna kyapa. Era kino kankibatangaaza. Osobola okuba nga tolina 5 ku 100 n'ofuna ekyapa. Otya? Ekisookera ddala ebitundu ebyenjawulo muzo office ez'enjawulo oba lands office ez'ebitundu ebyenjawulo zigereka nti mu kitundu kyaffe okuwa ekyapa olina okuba n'obunene bwe buti. Mu Kampala wakati tuyina abantu be tumanyi abayina ebyapa ebya decimals 4. Yes. Ebitundu gye bikoma okula okugejja lands office ezo zikendeeza obunene bwaki. N'osanga akapoloti nga ka fuuti 3 ku 60 naye nga kalina ki? Ekyapa. Kitegeeza nti lands office y'ekitundu ekyo ekakkiriza okufuna mu Kampala mu ebiri nga tewera 5 ku 100 naye nga kalina ki? Ekyapa. Bakakkiriza kubanga ojja kalaba nga kati naye nga valiyo yaako egula yiika 10 empigi. Kati gwe wayiika 10 empigi bakuwa ekyapa ono bamumme. Naye nga mu kisinga okumanyibwa wandibadde olina 5 ku 100. Kubo kyeddala omuntu wasobolera okufuna ekyapa naye ng'ettaka lye tiriwera 5 ku 100. Osobola okuba ng'olina decimals 18. Tugambe nti ng'olina 5 ku 105. Ontegedde? Ngezezza. Olina 5 ku 105. Nojja nonguzaako 5 ku 100. Wakati mu kunsalirako 5 ku 100 yange enfuna ekyapa. Kyokka ne kano ka 5 ku 5 akasigaddewo kasigaza ekyapa. Ekyapa ekyo kye bayita ekya residue. Enfisi. Osobola n'okusanga nga fuuti 10 ku 15 nga ziyina ekyapa. Oli nagamba oyo akulimba ekyapa kirina kuba kya 5 ku 10 nedda. Ono bwe yajjako 5 ku 10 oba bwe yajjako obunene bw'ettaka eryo erikkiriziddwa kano kasigalawo nga residue. Era waliwo abakikola naga nti nsobola okufuna ekyapa nga siri wa 5 ku 10 nga ndi wa 6 ku 7 ze nagula. Bw'oba ng'olina obusobozi obusalako portion eri ennene gwakako kasigale nga ka residue, it is okay. Ebyo gy'emitendera ebiri gye mmanyi, wayinza okubaayo n'emirala naye gyegyo nze ebiri gye mmanyi. Ettaka eritaweza 5 ku 10 we lisobola okufuna ekyapa. Era ojja kulaba nga ne mu bibuga ebyenjawulo ebibuga ebyo ebikuze obwo obupoloti obutono babuwa ebyapa. Ojja kusanga mu Wakiso wakati nga mulimu oba mu Nansana wakati nga mulimu akapoloti ka fuuti 4 ku 3 4 ku 60 naye nga kagula obukadde obusoba mu 10. Ontegedde? Bajja kawa ekyapa okusinziira ku bo bwe baba balambika ekitundu ekyo.